The Newsroom, where untold story is revealed. BTN Media beyond the newsroom njagala okubala musako mwenna abagenda maaso n'okubanga ate musugoberera kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala nzidde niye batuusaako ensonga semasonga Gino Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ne yeebaza ababaka be ogenda maaso n'okuyisa etteeka eririmu oba oliawo okuzzaawo kooti z'amagye agamba nti eziri kooti ezisala oba eziramula emisango eziremereddwa zikwasaganya nsonga za misango gy'ababbi b'ambizzi egibalemye n'okubeera nga bakwasaganya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Chokate nga baagala balamule n'abantu abamagye babefaananyirizaako nga abamagye embeera edi mutwe mwali kyannaku nnyo tesanyusaako yaddakamu n'akeddagala era nga ne General Muhoozi alina tweetinze empya era n'abaako ebigambo byagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima amatuufu bino abinyiiza ate era nga bikwasa ennaku mu kaseera ke kamu kennyini. Alex Waiso Mufumbiro bamuwanukudde ate nkugambye ebyosi by'abaana bano bizzeemu okubanga bizala eminyira awo wenyine nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko jimpede like bw'ogiwa like ojja bonkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba nga gwe mulundi gwe ogusosola aba video zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga bw'oba omaze osubscribing okuone mu kadde okajje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo ate ogende maaso n'okuba nga ensonga semasonga ozifuna butereevu nnyo ate nnyini ddala njagala nsooka enkuwe ku bigambo bya President oba General Yoweri Kaguta Museveni then tusobola okubanga ate munywanyi tweyongerayo bwati bwayogedde. Njagala kuyozayoza abaana ba parliament batutasize ekizibu jo bayise ekiteeso kubanga bano abatomera okutomera munange abatomera bajja ne batomera bali bagenda kutuyingiza mu kizibu ky'amaanyi bagamba mbu omusirikale bw'anakola ensobi ab'amagye tebamwozesa bamutwale mu kugombolora ow'amagye asa omuntu oba abye sente oba akuta omukazi notamuwerereza wano mu nkambi n'omutwala okugombolora muwulire owegombolora simanyire magistrate ali eyo alemeddwa emisango y'embizi z'omukyalo magistrate alemeddwa emisango gy'embizi abantu bakaaba emwanyi bazibba ekiro kati noyongereko n'abasirikale oyagala baki abasirikale ate kimuli magezi gonna era ngenda kwandika mu social media abantu ababadde mu nsobe eyo benna okwenenya kubanga tubadde tetugenda kukikiriza wabadde wagenda kubeerawo okukonagana wakati w'amagye na parliament n'abalamuzi naye batutasiza ne badda emabega muva ku magye togakwatako kola ebibyo olina bingi byakukola sooka omale emisango gy'embizi babye embizi abantu bakaaba embizi za PDM baziba. Museveni agamba nti musigaze emisango gy'embizi ne mwanyi za gundi ze babye naye ebisonga z'amagye muziveeko muzeesonyiire ddala. Awo wennyini wenjagala okusinzira mbatwale ku tweet za General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ery'eggwanga lyattu era nga tweet gy'asembyeyo okuta yeena eriko ekifaananyi kya Bobi Wine. Njagala ngikulage wano bulungi ogende maaso n'obanga ogiraba wano yeeno.
agambye atya in this fool is this fool ready for my basement omusiru ono mwetegefu nnyo eri basement yange ani musiru oyo gwagamba ali mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mwetegefu okubeera nga agenda mu basement ye bigambo bya General Muhoozi ebiva ku tweet ye tweet endala gyagenze maaso n'okubeera nga oba oliawo akola zizino kanzi kusomere mu bwangu ate ozifuna agamba abo ati never challenge a real lion because God might actually answer your prayer and bring one for you. Eddie met one a few weeks ago and he is crying up to today. Agamba imbutogezangako kubeera ng'owakanya empologoma entuufu kubanga Katonda singa agenda maaso n'akusuula mannyo gaayo akwanukula essala ze n'akusula mannyo gaayo nga bwe yakwata Eddie Mutwe mu wiiki eziiseeko emabega naye mpaka nakati akyagenda maaso n'okukaaba mu tweet endala agamba bw'ati in the basement we do not cut off people's fingers mti mu basement tebasalako ngalo z'abantu we teach them proper Luganda akyusizza leero mbukati abasomesa Luganda olutuufu duli eri yakozesa statement yegamba nti ali mu basement amuyigiriza Lunyankole olwaleero muzee yavuddeyo na appreciatinga ekifaananyi kya Eddie Mutwe kikino nga kiraga olugalo luulo nga luki olugalo nga lusale oba mululaba olowooza olulaba luulo olugalo oluddirira olwa Nassu abalusalirako wano. So ebyo nno byebigambo naye njagala ate tudde buterevu ku mulamwa gwa ffe gwe tuliko wano nno wenjagala tutandikire musajja mukulu basajja mivule ebigambo bye bino ebyennakuwuliriza naye ndi musibe bampamba era you have blessed your audience to hear this from the horse's mouth. Si kyogerangako wantu wala wonna Kasuku ndi musibe bampamba bye nalinga njogera bikyaliwo ate kati biri worst era bannayuganda nga baagala okunfunamu nnyo balina kunsalira amagezi nenzirayo mu Amerika neneekweka nendyoka nsumulula bye mmanyi kati bwe mbyogera people would revolt and capture power ne bajja ku government ne malambisumu bye mmanyi kati ku government ye government bajiwamba sisobola nina kumala kudda mu Amerika nindi okambulira bana Uganda is dead and rotten stinking. Ebyo nno bigambo bya musajja mukulu ono oluvannyuma lumutwale w'omukulu n'abako byamuwata ne bitamutuukako atandise okwasa ebyama yabamu ku babadde abakuusi bakadingidi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagamba bino bye tulimu bya ddala bino nti bya ddala si bya bulijjo owuliriza Fete tuli opposition ya bulijjo era mbabulyamu abatwegasseko temwegasse ku opposition political party ndala eno mulinye y'amagye tetuli babanda mission yaffe si yakubeera mbu usual political party kakati tugende twogere oluzungu tukole ffe twajja kujjako nakyemalira nze nganze mission yange ne benkulembera bonna gwe mission yo bwe banga si yakujjako mu 7 na kusanyawo ki government kye na kukyerabirira ddala kisula mu kasasiro gwe sinze kulembera mwabatiitiza abali wano abatya kubanga wano waliwo abasirikale mwe basirikale mwe nze ndi muyeekera njeekera mu 7 ekyenjawulo nti nkikola mu mateeka temulina mwe muyinza kunsiba temulina mwe muyinza kunkwata kubanga ssemateeka atulagira okuwakanya obutali bwenkanya okuwakanya enfuga yonna etagoberera ssemateeka kati no ssemateeka etukkiza n'okukwata emundu lwakubaawo tetunnaba kutuukawo tetukozesa morality kubanga tumanyi kye tukola kikkirizibwa mu nsi yonna ne bwonkwata osobola kunkuba miggo osobola kuntulugunya osobola kunkubisa amasannyalaze ku waterboarding oba kunzita tolina kyamaanyi kyosobola kunkola. Ebyo nno bye bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baganda bange naddala gwagenda maaso n'okubeera ng'ondaba
bowuliriza ebigambo ebyo n'ebigambo omukulu President Yoweri Kaguta Museveni byayogedde olina ndowooza kati emboozi entuufu gyogenda mu maaso n'okubanga ate oba oliawo ofuna Kyagulanyi agamba muyeekera akikola mu mateeka kubanga constitution egenda mu maaso n'okubeera nga ekuwa egenda mu maaso n'okuba nga ekuwa eddembe nga munnansi okuvaayo okuwakanya kw'ebyo oba oliawo ebibadde bitatambula bulungi mu nsi yo era constitution eno yennyini yekuwa eddembe eryokwogera ku ebyo byolaba nga tebigenda bulungi mu ggwanga newankubadde ng'eddembe eryo oba oliawo obw'olumu ligenda mu maaso n'okubeera nga abantu libagibwako oluusi olw'okutya oba oliawo oluusi olw'abakulembeze ababa bakulembera mu kaseera ako kakati nno Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'omumanyi bw'aterya ntama yazzeemu n'aziwakula entalo mbuuza atya kyakoze abasajja osaana busaanyi naawe okyewulirireko wulira ebigambo bibino wano Mr. President ogenda kusaba munzikirize nkozese eddakiika 2 njogereko ku nsonga eziri mu kooti e Masaka. Omusango gwe Masaka musango guli criminal. Omusango guli criminal kuba gwa gavumenti. Gavumenti yebeewaba era ebeera Uganda versus kati nga mugwa Edi Mutwe eri Uganda versus Edi Mutwe n'abalala. Naye omusango ogwo nannyini gwo omukulu abeera omuwaabi agenda mu gavumenti n'agamba nti oli yankosezza. Mu musango gw'e Masaka twabagamba lunye era President omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo mu press conference ewedde n'ageraageranya ku byali e Masaka n'ababuulira abaali babikola e Masaka n'ayita n'omubaka wa Parliament ajja ayongera okuttaanya ensonga eyo. Ate njagala okwebaza President ensonga eyo wagikwatira ddalamu omuntu eyagenda n'asoma amateeka. Omusango ogwo ingredients zaago bazisomye lunaku lwaggulo ng'eyazisomyeyo omulamuzi yennyini ku baani abavunaana abantu baffe. Abavunaana abantu baffe bali abantu babiri baba n'amawulire babivaamu. Asooka Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika ng'agamba nti ku lunaku olwo baamubbako emitwalo 2 ne bamubbako n'ebintu byentera Edi Mutwe yali amusika okumulemesa okwogera. Olunaku olwo Mr. President naliwo. Omuntu eyavaayo okujja omuzindaalo wadde teyagumuggyako yali omu ku bamulekwa abeewaka ennyini era yali ayambadde ekkanzu ne gaalubindi nga yeesibye n'ekyayi mu kiwato. Vidiyo eyo gyeri era abantu mugitambuze amazima galiyoleke ku basajja abo abagamba nti balokole Abedi Bwanika ng'ate basiza sitaani. Tetwakomaawo nti eyamuyamba yali ani? Yali musirikale wa Mathias Mpuuga. Batidde bwogezi kwogera linnya nti Mpuuga. Nawulira nga Mpuuga agamba ayagala genda mu kooti kati nkwogera sikutya. Mpuuga Mathias yawaabira ba Edi Mutwe babatulugunye okutulugunya Edi Mutwe okumuggyako engalo okumusalaasala okumuwanika waggulu empingu ne zimuyitamu paka ku ggumba yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Tebagenda tiisa muntu yenna nti tetubogereko oba twogera ku bali ababakozesa ate bo tujja kubogerako abatusibako emisango ye Mpuuga ne Abedi Bwanika. Kyeyolese jjo mu kooti omulamuzi ng'avuddeyo n'abyogera ku baani abawaaba abali mu fayiro. Mpuuga yasooka ne yeekweka emabega w'abamawulire. Abamawulire nga bakulibwa Faris Magembe ne bavaayo ne bagamba nti mutusonyiwa aba National Unity Platform tetwamanya nti bali mukozesa enkola eno okutukyusa omukono batuvunaane nga bavunaawulire. Okusinziira ku bigambo by'omulamuzi byagenze maaso n'okubeera nga asomera Edi Mutwe omusango okuli okubba ejjampa okuli okugezaako okukuba Dr. Abedi Bwanika ng'agezaako okubeera ng'amuggyako omuzindaalo n'ebikolwa ebirala n'okubba emitwalo 20.
Ejo dino gye misango Eddie Mutwe gyalina era egyamutwazizza mu kkooti y'ensukulumu n'ensonga lwaki yali luzira. Nenjagadde mbazzeeyoko tumanye byali bitya. Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange. Njagala ontunuulire nze ayogera naawe. Njagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzija wano osobola okikola. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi. Lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe bw'oyo mukulembeze. Ebyo byabakutiisatiisa takwera kubitya. I cannot do that. Banywanyi bange kubalabye akatambi kano ddala musajja mukulu Eddie Mutwe ali luddawa kubajjako Abedi akazindaalo tulinamu ekigatta oba waliwo ekitakola ki ekitagatta naye mazima amatuufu abakulembeze nga Abedi Bwanika n'Empuuga muswadde nnyo ate ku mulundi guno temwandibadde mabega wa kukola ng'ekyo okuyimirira kubanga naye musango gwe Wamwafulemi nga gwali mulala at least mwandi batutte mu bigambo nti bagamba kino n'ekino n'ekiri naye wano nga ne kamera weeringa n'ebifaananyi bibino biraga eyajja okujjako omuzindaalo Abedi yali mwana wa mulujja nga ayambadde kanzu ne glasses za black. Medi Nsireko ye yali omwogezi era ye yakwata bulungi omuzindaalo n'amugamba bwana Abedi tunaddamu kati nowulira Robert Kyagulanyi Ssentamu yenna asiimye n'agamba kasajja kawayiswa kano. Mbadde wano n'empuliriza Alex Waiso Wamufumbiro ng'ayogera ne ngamba abasooka bazaala omulenzi ono. Tone wavaawo. Mpuliriza bulungi ssebo Waiswa ng'oyogera. Ebiseera ebisinga ensonga ne bwe ziba zinyiiza. Nze njogera n'abantu abamu era nga bagamba okay tumanyi abantu abo abamu bakola ebikolo bye naye temubawa budde era Waiswa gwe kennyini olimu nagamba ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu kuba abantu abamu baba tebakyalina makulu. Omwana w'omusooka oyo manyi we yanziramu yagala naye mbisa pulezidenti okuwuliriza kituufu ebitalina makulu tetubiwa makulu naye goba okuba omusota amagyewo galekawo n'ensirika ne mwesonyiwa. Bw'oba okuba omusota amagi ogalekawo mbwa nago gayiwako omuliro. Joel Sanyoni Besekezi alina obubaka bw'abafuuti soja bagamba banemulekerawo okupapa ensonga olumu tuba tuzikwata kisajja kikulu. Buledesa abamu kumwe mupapa banete mupapa yasi olina okulinda paka wali wonna okitegeera kakati President yabagamba songa za Robert Style abamu temunagiyiga banemukakane kuba nalabye abamu ate kakati ate gye badidde kimwawadde mutegeeza kakati tukakane just tubeere alert. Ebyo nno bigambo bya Joel Sanyoni. Omuntu yenna bw'ayeewaayo genda maaso n'okubeera nga abaako ebintu ebimu byagendamu oba byayingira waliwo bingi byeyeefiriza. Zambali Blasio Mukasa atugamba ye ku ebyo ebimu byeyeefiriza kwe kuva mawulire ne mu bulamu obw'amataala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola okuva mu kuyimba oba oli okwali kumuwa ensimbi empitirivu ennyo nnyini ddala n'erinnya n'emirembe gye yali alina nga bangi bamutya n'asalawo oba oli awo ayingira obyobufuzi kyagamba okuba nti alwanirira eggwanga lye era nga ne Zambali agamba olubimbi luno tulina Abdulima buli omu alina omutemwa gwe gw'alina okulima. Bibi n'ebigambo bya Zambali Blasio Mukasa.
natunulira omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bingi bye yasaddaaka naye ku lw'obulungi bw'ensi yattu. Yali mulungi, walinnya, mugagga, asobola okweberera najja n'ayimba ennyimba ze n'afuna ssente ne yeewummulira. Naye nga ku lw'obulungi bwa social cause eyawamu ey'okukyusa ensi yaffe okugizza ku mulamwa yebireka ku wabbali. Era owulira nnyo bw'aba ayogeraga nti bannange luno si lubimbi lwange nzekka. Muleme kulowooza nti naawe Kyagulanyi otusobedde wayogera bino tobyogedde. Si lubimbi lwange. Olubimbi luno lwaffe ffenna. Era ffenna tulina okulwenyigiramu kubanga Uganda ffenna tulinako omugabo gwa kyenkanyi nga bw'oli wano Anwar Katamba. Kati naawe wano ky'olowooza nkimanyi naye kikubonyaabonya mateeka g'amawulire. Era waliwo bye twogerako wano nandikyogeddeko naye munnanga akalimu. Kakati omutima gwo tegunnaguma bugumi. Naye era mmanyi mu bbanga eritali ddene ojja kubeera eno gye tuli nga naawe entonotono obulako katono naawe endiroga ekimala kikola kitya kimala. So ebyo bye natunuulira era mu bukulembeze wange okugenda Nansana municipality natunuulidde ensonga ziri nnya ze kwe ngenda okwesigama ennyo. Ekisooka tulwokuba tuli wansi w'enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi osooka n'owuliriza omubala gw'ekibiina kyo gwogera ki. Ekiruubirirwa ekikulu eky'ekibiina kya NUP buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika kwe kujjukiza abantu okukozesa obuyinza bwabwe obuwabwewa ssemateeka bakyuse Uganda eno mu mirembe nga bayita mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Kati ekyo kyenkubiriza ekisooka kuba gwe mubala omuki omukulu. Naye bw'omala ebyo byonna ng'oggyeko enkola eno nga mu ssemateeka zaalambika mu ssemateeka waffe nti omubaka wa Parliament bw'onaatuukayo ekisooka ojja kwenyigira butereevu mu kubaga amateeka agazimba Uganda mu lw'emirembe. 2 ojja kwenyigira mu nteekateeka ezitematema bajeti y'eggwanga okulaba nga ssente zigenda awatuufu we zirina okugenda. Ekyokusatu ojja kukola omulimu gw'obwakalondoozi kye tuyita oversight role ng'otunuulira ti ssente zino bwe baziteeka wano zaakola ki nti ebyo byonna ng'obiggyeeko. Naye waliwo nange byentunuulidde nga nze natunuulira ensonga nnya esooka gye mpita accountability and transparency. Obwerufu mu nzirukanya y'emirimu ate n'okubeerawo enteekateeka ennungamu erondoola ensimbi zaffe zitambula zitya. Okimanyi bulungi bw'otandika okutunuulira auditor general report ey'akafuluma ng'ekulaga ebigambo byebyo banywanyi mubiwulidde bulungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano eno nze Deni ayagala olanga naffe essimu zaffe ziriawo wansi mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu ate yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.